Nobati Mau oli wa kujjukiza se oli wenkusirikiranga nawe osirika oyina ebiteeka byoli mukola ne bakyalibo ne tukugamba ebyo tetugenda bigendamu. Nobati Mau wenkusirikiranga nawe osirika president yakugambye bwati nzije tweyongereyo n'abagamba Uganda eri ku list ya United States of America kweri bampita Dr. Shama navudde ku level y'aba teacher nemva ku yaba professor ndi Dr. Shama Minister of Foreign Affairs mu government ya Kyagulanyi atulya ddala eri ku body ya United States of America ojja kumbuuza ekikulu kwewaana. Just watch the video kamala okujjukiza Nobati Mau Dennis je tweyongereyo. We are open to dialogue. We are not open for sale. Chitwogera chitwayogera kife tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna kukyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear byenjogera mu lwatu byenjogera ne mu kyama kife kitwagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukubajjeeke oba tetukubajjeeke Bannayuganda abaleke bagende maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi. Ndowooza ensonga eyo gitegedde. We are open to dialogue. Si ku ssente. Ebyo mutiisatiisa mugenda tujjako ssente zammwe muzitwale. Muzitwale. But we are the policies. We are the policies. Museveni oba ayagala jeke agane dialogue nabagamba we tuli kati. Ffe tetukyagambwako. Museveni kiri eriye oba ayagala dialogue tugigendemu oba tayagala tugende mu kalulu nga bwe kali. Nga bwe kali. Kwewujja akalulu okabbe tukulagero. Awole ebituusi bino binyumira. Byali nganga byewaga bino byali bya kitalo ng'ensi ebitya. Naye kati biri mu kwefumba. Tubajjako ssente tugenda zitwala. Ani gwe mugenda okuddamu okwasamira. Eba magala dialogue. Eri yakutwala Geneva gye twagala eyo. Geneva. So si bino ebyokututiisa iPod ekiyumba kyamwe kimweterawo gye musalira biddiiru namwe mulooza mbu tugendemu ebyekisiru. Fe tuli serious twagala Uganda. Muganda wange. Ije goli Muganda wani. Mwe bafala mmwe. Twagala Uganda je twagala wamma nabagamba Donald Trump ekyamuleta kwe kakasa nti American foreign policy ekolaki so faka tuogere ku contribution yaki katuogere ku achievement za Donald Trump nga muzina achievement ze basomye kuliko nelimu Museveni ne Kagame mweri naye waliwe ya Museveni yennyini waliwe muje basomye yes naye waliwe ya Museveni yennyini katusoke twabe ku ya Museveni katono Dennis je tweyongereyo. Now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo. Bas. Zeze ntalo zitwakamaliriza sofa nakugamba ekyaleta Donald Trump kumaliriza kintu kye bayita de-dollarization. Kakati bampita Dr. Shama. My name is Dr. Shama, the next Minister for Foreign Affairs nkuddamu nakugamba nyinza okubanga mu nsi simanyi bintu ne foreign policies nzimanyi. Kiddamu nzimanyi. Kati mwetemwewunya lwaki ya Infinite Class bye tusoma ate bye tusanga eri mu America ate mukitya ate mugira nnyo twabagamba we are first class citizens, we are first class one, nobody does it like the Infinity Class. Ati kabanyinge agamba gouli anti newana nnyo nga nawe okola kyenkola ne oba tokisobola just uliriza buuliriza kwewana kwange owuliriza ate byengendo kugamba tweyongere kubanga obyetaaga goba tobyetaaga ngo just obirabisa nnuguye ojja bigamba bazzukulubo ojja noonya video eno gye bazzukulubo kubanga ffe kye tukola classical videos bampita Shama doctor pakati muna Uganda nabagamba eno American foreign policy bwete wekola essaawa eno abantu bano babaddenga bagivuddemu okitegera babaddenga bagivaamu wabula India eno ne Pakistan lwaki America eno egirimu nnyo India egwa mu kintu kye bayita BRICS eno wano India is an alternative again for China. Kubanga kati America ono kyava yingiza mu nsonga za India kati yamukubye sanctions ate n'amala n'azimujjako nga India akkiriza okuleka amafuta ga Russia. Kati ono Trump akakodyo kali mu kuzannya ayagala kutabula BRICS eno amala okugitabula bo aberwanyise bennyini okitegera aberwanyise bennyini jukira mu kulwanagana wakati wa Pakistan ne India. China yali kusaidiani ya Pakistan. Kata America ne maana egama nti ategena kukola refinaliza Pakistan oba India teyagala kulikira okugula mafuta gachi ga Russia. India twamaliriza akoze eki amaliriza companies zayo nga zigambi owaye akasajja kakuba na kugamba ona America bamuyita global police
global police nantalemwa naye nekugamba nti wakati wa America ono kubeera nantalemwa ba global police ekintu kyasinga okwetaaga ye Democratic Republic of Congo ne Uganda ezense bbiri kasita amala okuzifuna bwati kasita azifuna ebisigadde bigenda tambula ngwe tugala Uganda is going into capitalism a capitalist policy twetaaga president agenda okukwata abantu bano tugende ku meza nga Tshisekedi we yakikoze win-win situation ejibaita Ministry of Foreign Affairs so nze minister amwe wendi win-win situation manje tugenda ogifuna mu Uganda nakugambye Uganda is the richest country in the world if statistics baziddamu bupya jiba comparing Uganda ne Congo tulabani asinga obugagga eyo nze ngamba Congo tugisinga okitegera naye Museveni lokubanga mubbi nga n'ebintu byafa abadde nga abitukweka nga bikukusa n'Abachina n'Abarasha nga babibba ebintu byo babadde nga babitukweka okitegera babitukweka naye tumala okujjako kino ki dictator n'ababbi banne bana abafere tugobe tufuutwe n'Oburasha obwo n'Obuchina tugobe mu Uganda tuddemu butya tubale ebintu ebyo tulabe Uganda ne Congo ani asinga then mugenda kulaba kibaita first world country mu East Africa nga bagita Uganda tugenda kwegobaganya ne Congo so munna Uganda nobody mau byaliko fe tuongere kupika protest vote yoka yegenda okututaasa kino nakugambe protest vote human rights ne democracy wezegattira gokola events zino zisika international community oba ba capitalist to intervene kyetwetaaga eyo pressure gye mulaba ataddewo n'abayekera eka mbanyumize Museveni yazeemu ngo ni migration nabananga tufugwa abantu bano basiru bapanze ekintu kye Sudan nacho kyaganye kibalidde nabagamba wano ku international affairs ku international wano international scene oyo fala ngenda mubakwatya respect bakomuledi mwena abayakyegasemu ekye Sudan kibalidde kati yagambye mbu abalalo bavudde Cameroon ne bave Congo ne bave Rwanda ne bayingira mu Western Uganda the pressure is getting worse bali bakitalo banonge ense batya kati onako wairo bali mu panic mode nempulya n'ekikaze ekimu kino kinalwe isonga kigaba mtu wawe emyaka 5 bajjewo akalulu basoke batereze Uganda then ebyakalulu bideo siru emyaka anaje mtu kalakasenga mwaite mu birowooza akebyo ngama aite mu birowooza ako wama munna Uganda nkugambe tuli mu kintu kibaita American foreign policy UK foreign policy oyo Museveni baluwa ya Bungereza bamaze doji mu kwasa je bagame timanyi babadi baze kuteesa ku mirembe je Congo na Sudan mukulu tetuli basiru ebbaluwa baji mukwasiza doyo fala okitegera police zina okuddamu zikole nga bwe zina okukola okitegera America emugamba blood democracy wali kati ne bujja ambassador fuluma ntusabule embwa ne balaga nti ne tubulabisa ne tubulaga nti bucha ina dobozi kakati byazene mukalulu kyavuddeyo kankulageko watch this nakugambye byonna mbirina home and away kati we tuli videos zikuba home and away tetugenda kwera mu foreign policy yokka ngenda bawa kasavu kajama mbalage nti ono fala ali ku kisenge mu Uganda twetaaga kusindika watch this Mama yogeire yakoba oba yawandika women to shine Museveni to win aye nenda kubuuza mama women to shine how and when will they shine kubanga nabawonga tukulonda omulundi gule aye akola ya NRM ekwana noti baira yatulinga kaluluka kozeki bakazi chobandira ku mwogezi ya sose the highest bidder na chitwala lwansonga kubanga ekife buti atyawo omusoga abeera akobye nti be aganye akugambye women to shine Museveni to win how batya era bamugamba nti ISTP yawangula akalulu kashitegeeza nti kano bagenda kamuguza ekifo bakkiriza naye kali akawali balonda his excellence Kyagulanyi babikoyo kujjanga emyaka 5 ne mubasiriwaza tekyaligwe mukyasobola kusiriwaza teri Museveni nobati mau kati kola byonna byokola nga munango okimanyi fe twagala dialogue ekiri okke naye byokutumanyira mutwala mu iPod mukulu tujja kagenda mu nga bwe kali ate mukyanjagaza ki twegweke enkya for God and my country Uganda
Mama Bukoma Nsimbi ye Shakira Nakato. Mama Kampala Shamimu Malende. Respect. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuuliriza gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko mubeere nga otweyungako gwatana kubanga otweyungako gwe ngamba wabula gwagala okujja mu comment section osobola okukiryako wammanga awo nojja n'oteekawo endowooza yo. Mbaagala nnyo mweraba.